nnyo ensonga ezo. Really, I'm going to have them and I'm going to take them far. They are very, very serious points and they are going to help in the administration of land in this country. But let me make the point I always make without fear of favor on ttaka lya Kabaka, ttaka lya Buganda Land Board Limited. Njagala okikola very, very clear nga nkyogera nga munnamateeka. Buganda Land Board Limited terina ttaka mu mateeka. Etteeka erya 1993 lyagamba nti ba traditional rulers abafuzi b'ekyo baddizibwe ettaka eryabaggyibwako constitution ya 1967. N'olwekyo olina okugenda ku constitution ya 1967 olabe what properties were taken away from traditional ruler by the 1967 constitution. Then genda mu 62 constitution olabe biki ebyali ebyabwe, then olabe biki ebyabagibwako constitution ya 67. Bw'otuuka ku by'ettaka, ttaka ki eryaliwo mu 62 constitution? 62 constitution kuliko chapter number ku ownership by'ettaka. Chapter egamba nti mu Uganda mwonna ettaka erya public linaafugibwanga 3 organizations. Esooka Uganda Land Commission, wonna mutaka mu Uganda. Eyokubiri District Land Board. Era District Land Board zali defined bulungi nnyo mu constitution. Yali Acholi District, Teso District, Karamoja District, Kigezi District, Bukedi District, ndoza n'endala ezo. Negamba ettaka eddala erya public lijja kufugibwanga federal boards. Federal yali defined properly. Buganda Kingdom, Toro Kingdom, Bunyoro Kingdom, Ankole Kingdom, and the territory of Busoga. Ezo bazitanga federal boards oba kingdom boards. Ngeya Buganda bagita Buganda Land Board. Ngetwalani public land. Public land eyo yatwala yali egiweereddwa nga tugenda okwefuga etteeka lye bayitanga Public Land Ordinance eya 62. Public Land Ordinance yajja Crown Land eyali mu ndagaano y'olwenda eyatwalibwanga ni government. Crown Land, Buganda yonna yali divided into 2. Mailo land and Crown Land. Crown Land yali public land. Ngetwalibwa main what? Ngetwalibwa government. Kat 62 ordinance 1962 land ordinance. Nedire takelio erya public land. Nerisa mu public board empya Buganda Land Board. Negijja mu Crown Land nekira freehold land. That law is very clear, my fellow land friends. Majority, go and read it. It's very clear. Public land. Waliwo ettaka ddala erya public land balitanga official estates ordinance. Lyeryafuga ettaka ery'amasaza ery'amagombola erya obwakabaka bwa Buganda official kingdom estate kabaka. Ababulijjo lye bayitanga ettaka lya kabaka. But it was not ttaka eryo linnya lyammwe abantu lye bakiyita naye nga liri ku status yemu ery'ettaka lya Mukwenda, ery'ettaka lya Pokino, lyali nga lifugibwa official estates ordinance. Bwe twefuga nefuuka official estates act. Ownership ngeri corporation so office and person ali mu office. Bwavaawo omulala bwavaawo. Kati mu 67 constitution amataka ga public land gisome constitution eri very clear ya 67.
federal units nga zigenze wasigaddewo district zonna. Buganda nevaamu federal units, district units nya. East Mengo, West Mengo, Mubende, Masaka. Kati enda zonna kati Buganda neba atipa ne district zonna mu Uganda. Kakati ettaka eryali mu federal boards eza Buganda kubanga Buganda the successor ni title nga bwe tukiyita mu lulimi lwaffe olw'amateeka. Successor in title of the federal units was district units. Nolwekyo public land yo government negata mu kifo ky'ogissa mu district zonna katugisse mu one public body, Uganda Land Commission. Kakati eyo etteeka Constitution 67 neyo kagamba nti no ettaka lyonna eryali mu district boards and kingdom boards ne official estates act under corporation so lyonna ligenze mu Uganda Land Commission. That's public land. Nerigenda mu article 125 eya 67 Constitution nerigamba nti Mailo esigaddewo era negamba nti eri mu district eya East Mengo, West Mengo, Masaka, Mubende ne Bujolo kubanga Nyoro Mailo eri gyeri. Traditional rulers ebintu byabwe byali mu Mailo tebibangako mu public land. 1993 enteeka lyebagamba nti eryaffe lyatuwa eri very clear section 2 bindowooziga traditional ruler babadizibwa ebintu ebyo ebyamugibwako 67 Constitution. Ebintu ebyo bwe biba ttaka lijja kusigaza the same interest and same estate as was in Uganda Land Commission. Majulisibu tukisoma kitegeeza interest ne estate eya Uganda Land Commission eriki yali public land. It was public land got from 1960 from 62 Constitution. Next the one Uganda Land Commission very clear, very straightforward. Kakati bw'odira otya n'odira Buganda Land Board any private estate, private Buganda Land Board Limited, one shareholder, private company. No government forget public land. Ettaka ly'amasaza lyonna ery'amagombolola lyonna litute nga mwe musiinisa olw'okuba temwagala kutunda Ssaabasajja mukamwa. Ssaabasajja talowooza ng'omuntu omulala njagala wulire nkyogedde publicly nkiwandiise publicly. Tebalina ttaka n'etteeka eryo lyonna lyagamba same interest and same estate nga bwe eri mu Uganda Land Commission nga bwe eri mu Uganda Land yeeyo. Ate beekwasa endagaano memorandum of understanding gye bakola nani ne president on 1st August 2013. Endagaano eyo eri very clear. President yagamba nti this law will be governed by the laws of Uganda. Supreme law of the laws of Uganda is a constitution. Constitution mu article 274 egamba nti etteeka lyonna eryaliwo nga constitution tenatandika lijja kubaayo but subject to modifications, adaptations and to make it conform to this constitution. Etteeka bw'ogamba nti lyakuwa mu 93 act, has it been modified and adopted and changed to conform to the constitution? No. So that act has not yet been amended to conform. Why must it be amended? Kubanga mu 1993 tewali Mailo. 93 Mailo Idi Amin yali agijeewo mu 1975 decree yali likyaliteeka mu 93 95 constitution yali no, it had to change to conform. Number 2,
has no protection over kibanja holder kubanga etteeka erya busuulu n'envujjo lyali ligiddwawo 1975 reform decree. Kati protection yali teriiwo. Tewali 1989 Land Act egamba nti districts ze zijja okussa busuulu. Ne kati eno eya Buganda Land Board Limited ebayita nti mujje munyweze ebyapa byammwe babuulire ndowooza basasula $20,000 what? It's illegal. Ate what is more, 1993 public land yonna mu Uganda yonna yali administered under the Uganda Land Commission. In 1995 constitution, it was decentralized to the district. That means all public land, including every Uganda habitudes, biri mu Uganda district land board. That's why omulamuzi oli kazi bwe yasala juzi ebyekisusu nawandiika a very scholaristic article in the newspapers. Nobody has contradicted what I wrote. Nobody. Not even Judge Kazibu has come up. Kubanga namulenga bulungi tebe byosaseewo bibadde bya kubanga tomanyi mateeka. Nobody only judge one court of appeal. And these things are all contradicted. You ask any other legal brain, he will tell you that. In addition, at 1993 your area act tewali teeka linyonyola traditional ruler. Kakati tulina teeka mu constitution. Traditional ruler is corporation, so muntu omuntu oyo yani Ronald Mwenda Mutabi omu. Kati nyabo anadisa wagamba Katikiro, Kani, Bami, abo bwawa mubajjawa mu constitution eno yenina wano. Tewali Katikiro yaliwa mu constitution ya 62 ye yali obwakabaka nga bulina ne constitution yayo annexed. Kakati bwogamba nti olina obwakabaka olw'okuba waliwo akagambo kali akagamba nti you can call it a kingdom by whatever name called. No, you can call him it anything. Niye bw'obuyita ate ekyo obwakabaka n'ogamba Katikiro n'ogamba ani oba obuzaabuziza eggwanga. Bannange mulekerawo mutunule constitution. President yabagamba ti that land Buganda Land Board is illegal. Oli omusajja najjayo n'agamba taba certificate registering. That is not, we are meaning the entire corpus represented by Buganda Land Board. Buganda Land Board is illegal. Era nabo bakimanyi. Kyobola banti no mwenali ewaise wani. But it's a Buganda Land Board which is one shareholder. Tebakiwanika na bakiwanika nti Buganda Land Board Limited bakijjako. Babuze bwe nagenda ewaise wali nasanga ng'ata balabye nti bajja bakwata ne bawandisayo kikampuni ekirala kye bayita Luziba owner ye Ronald Mwenda Mutebi 99%. Endala 1% is owned by his son Junju. Kate Luziba nefuna lease okuva mu Buganda Land Board Limited ya 49. Kiri kikyo na kino kikyo kiri okijjamu ate ne bafunayo kampuni endala eyani somebody Hassan Kato agi owning 100%. Kati eri Luziba ate negulwa eno ate ne Luziba neyono nekola endagaano ne Buganda Land Board ne mu 99 years. Ebyo ebiri wano ebyo mubigaane nkigamba nti musome amateeka kyekyo aladisi kyewangamba ku simu. Abantu basome amateeka bagayigirize. One of the things musome oli ajja kugamba nti ni mwami wa kabaka ongambe omubulire nti mu constitution wano ndaga abaani bya wakabaka gye bava ne factions zaabwe. Constitution is very clear.
Uganda erimu administrative units meka satu. Erimu the government of Uganda. Anything is government is one government. One government headed by Yoweri Kaguta Museveni. Local governments, administrative units are districts. It's there. The third one are regional governments. Regional government was intended to cater for Buganda, ababali bagamba tino tusigalewo. Ne bagigana regional tier. No regional teriwo. Endala government yeyani capital city authority. Eri administrative central government differently. Tewali bami ba kabaka. You don't create another state within a state. Era newonya abantu abamu president abawo obukulu nembala bagabagende wakatikiro gwe bayita akatikiro tube beyazi ninga nti bano bakula batya baganda mmwe mwakula batya oli muzeeyi amulese ayogedde byayogera provoking all the time olw'emirembe gyalwanira n'akireka naye buli muntu musoma amateeka. Administrative structure is very clear. President alonda abamukikira mu districts ba RDC ne system ye diso what ne kawo nakulira technical team ne wabawo political wing LC5 ne team ye LC3 ne team ye LC1 ne team ye kati gwolese bamutebi olese bakatikira olese abami olese abamasaza olese abamagomo olese abebyalo lwaki otabula eggwanga oba obyagadde lobby and have a constitutional amendment bakuseemu. That one I say it clearly without fear or favor. Nabagamba bebugere tetaka eryo bemugati ya kabaka ebya bulimba ettaka lyonna lya district. There is no kabaka mutebi obayagala ettaka aligule oba yalisikira okuva ku kitaawe abeere nalyo netondera public land n'oluyita private land. Oba oyagala state within the state ekyo tukiganyi kubanga taatawo Muteesa byakola. That is land by land. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth.